Jamula gitwale nze sina tenjaga. Enkya ya leero kifu egombola y'e Nansana Habi Stefani Musoke ng'ali wamu ne mmeeya w'e Nansana Sam Mugabi babukeereza nkukola okutalaga ebyalo kukuŋŋaanya sitampu ku bassentebe abakyazigaanidde. Bano batandikidde ku kyalo kya Nabweru South 03 nga Musa Kanaakulya ye ssentebe abaddeko. Nakujja sitampu bamukolera for office isomero of power. Oyinza okugamba nti ono abadde yabeetegekedde. Olutuuse mu woofiisi ye tabaganyizza kubaako kigambo kyonna kye boogera wabula ye okubannyonnyola emivuyo gyonna egyali mu kalulu kano n'agamba nti ye si waakubawa sitampu. Omuwanguzi bw'amala okuwangula ne babala ekitaakola omuzooni yange tetwabala tebaalangirira tebaalaga wadde n'akakiiko akage eri abatuuze akagenda okukulembera abaki eyo sayini eyo yeraga nti nno okulonda tekwaliwo. Kanaakulya agamba okubawa sitampu akakiiko k'ebyokulonda kalina kumala kumulaga omutuufu eyawangula. Omuntu okumusaba sitampu nga nze Kanaakulya okusaba sitampu Cleveland w'ekyalo kino oteekeddwa kuba nti nno ondaga ani yawangula sapu gwengeri gizingira tewaliwo gubalaga nti oni yawangudde mumaye kundaga omuwanguzi. Wadde ng'etteeka limukakatako okuwaayo sitampu wadde ye yawangula okutuusa lwalayizibwa eryoke emuddizibwe ono ye akombye kwerima. Ate nti mu mateeka tewali muwanguzi kati sitampu mbampaye yaki. Obwedde abatuuze babalinze ebweru wa woofiisi nabo okuyambako ssentebe waabwe obutawaayo sitampu ya kyalo kyabwe. Mujja mutumanyira munna sitampu mmwe. Bana bw'agamba mugati awangudde tetugenda kibawa. Oba muyunga emirundi emeka nteeteri bawa. Tugaanye. Mukyamani waffe ayina kirala ku ntebe ng'avuga. Era wano abatuuze bavudde mu mbeera ne balagira abakulu bano okudda gye bava. Mugende temutaka wombeera ono musajja mukulu nange sire mwana muto ndi mu era meya tukyama tumuwadde ekitiibwa tuba tuvaawo mwambuke mugende mulabuni. Abatuuze bagamba singa baali bamanyi gwe baagala okuwa sitampu y'ekyalo tebandi bamalidde budde bwabwe kubayita kulonda kuba bo baalonda mulala so se yalangirirwa. Simuna talina kuno nyumba ku kyalo kuno alinako ebutuuze kuno ku kyalo yakubula kumi oli mukazi wa mbizi tetuyinza muwa sitampu yaffe tatumanyiira. Tetwalonda nabo lusero biri tetwalonda bagenda jiwani lwaki bagaofisira wala kuwongo. Abatuuze beeyongedde okutabuka era abakulu bano ne babeetegula. Oluvudde wano beeyongeddeyo ku byalo ebyalo okufuna sitampu wabula nga woofiisi nnyingi zisangiddwa nzigale. Yo mu Nabweru South 01 ne 2 bassentebe okubadde Dorothy Nankya ne Godfrey Kabenge ezaabwe baziwaddeyo awatali kusika muguwa. Anyini kakomo bwakugamba nti mpa akakomo kange bw'oteekangawo obutesi mukono n'akajjako Mukama nga yembeezi waffe olunaku lwe tunalayira sitampu bagenda zitugiza. Ebyange mbikola na gavumenti bwebanga ye yateeka wano ate bwegamba nti sokoleeta obuyinza era sebo kakamukukunuleyo mbadde mbukuumira wala. Sam Mugabi mmeeya w'Eggomboola agamba abagaanidde sitampu zino baakubakwasa poliisi yegenda okuzibajjako wabula abalabudde nti n'obugaali bwe baabawa bagenda kububajjako. Ate muli ku sitampu naye tukima n'obugaali kubanga enkya tukima obugaali leero kubadde gwa sitampu enkya tukima obugaali nti gavumenti yawa aba LC obugaali bwe bakuwa akagaali bamaze nabo emyaka 8 kakati bw'obanga olujegere teruliko luseeko enkya eggaali yaffe twagala okikima ng'etambula kuba wagitwala ekolaki etambula bwe batekuba kengere ekengere giseeko. Yo ku Ggomboola Nansana bassentebe b'ebyalo bakyagenda mu maaso n'okukomyawo sitampu z'ebyalo byabwe. Sitampu n'enjiwa town clerk n'olupapula luno twensayinizeeko nga muwadde sitampu ye. Eyo kati yala ngende ngimukwase ndayire bulungi nnyo nange nkakase mbu ngimuwadde kuba nyinza ogimuwa naye n'agibba n'agala sigimuwadde. Hasfa Nanvuma, Agafe Yoke Spark TV.